Ekiri ewa Bobi Wine maziga miranga na biwobe mzeyi jemba afudde. Bobi Wine akakasizza era alina ebigambo byayogedde mu ngeri y'emu. Omwogezi w'amagye g'eggwanga Felix Kuraije avuddeyo bw'atyo n'anenya bannayuganda obuteesiga mawulire ga gavumenti yaabwe ekuumye bannayuganda emyaka 37 ne beesiga amawulire agabagwira. Nabyo mbirina byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Mu ngeri y'emu njagala kutegeezako mukwano gwange nti Big Eye avuddeyo n'alabula bonna abeesembereza ekibiina kya NRM nti bagenda bakozesa babasuule. Big Eye mulina mawulire g'olunaku olwaleero. Fifi the Queen avuddeyo ne yennyamira ku byenjigiriza bya Uganda, naye mulina ebigambo bye si biwoomu eri gavumenti. Anjagala kubanga mukuwaako. Mu ngeri y'emu tulina muzeeyi wano ayisizaamu Jeno muwoze gaali so naye ngenda kubanga mukuwaako butereevu nnyo katono nnyo tusobole okubanga tweyongerayo. Njagala kubeebazaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwenna mbaanirizaako mukutu oli ku DPTV Uganda sajjima enze mbeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo wabula ng'akensuso mbeebaza nnyo mikwano gyange. Mwebale kugoberera mukutu guno bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kuva ku ntobo ya mutima gwange ensiima tuwezezza abantu 600 olunaku olwaleero. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nawe omupya twegatteko ate tukwate olugendo lw'okuweza 10,000 egy'abafolowa. Njagala kubeera nga ntandikirawo straight away wabula nga ngenda kubeera nga ntandika n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Felix Kuraije ngono yayogerera amagye g'eggwanga Uganda. Andrew Felix Kuraije avuddeyo bwe bamubuuzizza nti dwaki obulumbaganyi nga buno butuukawo eri eggwanga. Agambye dwaki butuukawo eri eggwanga ate nga twalaba amawanga nga Bungereza ne America nga gabalabula. Omukulu onazzeemu n'agamba nti ekibi ky'abannayuganda kye mulina mwesiga nnyo amawulire g'ebweru okusinga gavumenti yammwe ebakuumye emyaka 37. Andrew Felix Kuraije ayongeddeko n'agamba nti ekyatuusewo olunaku olwajjo saawa yonna abo abatujju abalumbye abalambuzi tugenda bakwata era tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Agambye tebasobola kutubula. Mpuliriza, njagala onzikirize tufune akatambi k'omukulu ono aka Felix Kuraije. Ne bano abantu buli muntu abantu bavaayo ne bafa mu nfa eri bwetyo bavaayo ne boogera ebigambo beebimu. Katusooke tufune Kuraije then nzije nyongereko. Zendugiddeko oba obusobozi butwayungudde okulondoola abatujju bano bwo bwali mu buufu era essaawa yonna tufuna amawulire amalungi nti bano basaanyiziddwawo eri ggwanga lijja kutegeezebwa. Ika yakola okulabula twabinyooma ne mukakasa nti twabinyooma wabula twasooka okulabula ffe ffennyini wabula abamu bannayuganda ne babiyita kibooziwoozi era omubaka bitamaguzi y'omukubo nejjita kibooziwoozi n'agamba tatayinza kutwala siriyasi. Kati bibino bibaddewo ate mujuliza b'Amerika. Obwennyamivu bwenfunyeemu nti mwesiga amawulire agavudde ebweru ne muteesiga bitongole byammwe ebibakuumye emyaka 37. Nkakasa nti emyaka gye tumaze nga obulambuzi bulumire nti badde batukwatibwa kisa bubadde kukola bwezibingire okulaba nti abatujju bano tetubawekaagaana era nga tetudegenda mu maaso. So nandisabye okulabula kutubanga tuwaddeyo bannayuganda bakutwala nti kuli siriyasi era bafeeyo. Ate nsaba abakulembeze kubanga abakulembeze bawulira bandibadde ate bongera okutambuza mesejji eyo bannansi babere buli endaala kubanga emirundi egisinga bano abatujju bajja ne bapangisa amayumba g'abantu. Oyo ye Andrew Felix Kuraije mwogezi wa kitongole eky'amagye g'eggwanga. Ndowooza ebigambo bye tebyawukana nnyo n'ebya Fred Enanga nga ye mwogezi w'ekitongole ekya poliisi. Kinajjukirwa nti bwe bakuba amagye gaffe mu ggwanga erya Somalia aba Al-Shabaab yavaayo n'agamba abo tugenda bawenja.
tugenda kubawenja era tugenda bakwata naye simanyi oba baali bakuttayo waawu shababu n'omu naye ng'abaana b'eggwanga bo bagenda mu ngeri y'emu. Omukulu y'omu yavaayo n'atutegeeza ku baana ab'e Kasese n'abatuju aba ADF abaalumba essomero e Kasese ne batta enkuyanja y'abaana. Yatugamba bano tugenda bakwata, tebagenda gumaza mbiro. Gavumenti y'NRM tebagimanyi, ffe tusinga intelligence, ffe tusinga security nga bamaze okukuba. Mwe musinga intelligence mugenda kunoonyereza ku bamaze okudduka. Kye simanyi abaana abagenda n'abayekera bo baabafuna oba tebaabafuna, awo simanyi. So ye Felix Kuraije njagala tube nga tumuvaako mukwano gwange. Bwe tuba nga tuvudde ku Felix Kuraije njagala kubeera nga butereevu nnyo nkuyingiza mu mboozi. Waliwo akatambi akafulumye aka SP Wire nga yakakola nga 11 Januari, kitegeeza ku ntandikwa y'omwaka guno, ng'agamba wandibeerawo bulumbaganyi ku balambuzi Gen. Museveni asobole okuba ng'afuna akasente. So akatambi kano kankakuweeko era kakomyewo nnyo kasatuleetinga olw'ensonga nti bino yabyogera mu mwezi gwa Januari nga 11 kakati bitandise okuba nga bibeerawo. Ddala kituufu abalambuzi battibwa lwakuba gavumenti eyagala efunireko obuyambi. So akatusooke tufune akatambi kawire, bwe tukavaamu tugende ku birala. Mutwitinga kino ekintu gwe nkugamba ekintu kino kitwitinga ogenda kiraba, mugenda kukiraba. Museveni okukakasa ensi kubanga anoonya Abachina bagamba ne muzeeyi gwe musajja gwe tukubanja nnyo sente nnyingi, sooka obeereko kyolagawo ku bye watuwa, sooka ogire bwoti. Naye omusimbi abagubba talina kyabagamba. Kati Museveni alina ekizibu kya ssente kuba ennyingi za ntono naye ebituli kalinda otafiire bwakwata ku kiyitibwa essente. Wali ababbi abazibu bamayiko mukula bajimu muwezi. Waliyo obubbi obutototo bwe bakookinga butototo tebumanyiddwa, si babbi balwadde. Wulira Museveni okulaga ensi ezo ezibadde zimuwa ssente nga kati zimumye ssente okuziraga nti Uganda eri under attack, waliyo obutujju, waliyo obulumbaganyi obukolwa ku gavumenti ye. Twiti yino Museveni agenda kutta Abachina e Uganda. Mugenda kulaba obulumbaganyi ku Muchina, musange ekiwuduwudu nga kya Muchina oba omutwe nga gwa Muchina ng'ekiwuduwudu tekiriiko. Abachina, Abayindi, Abazungu, ababagwiragwira agenda basanga abatenge abatte nkugambye ettemu lye mulaba mu bannayuganda ligenda mu Bachina. Asobola okugamba Abachina nabagamba abantu babakyawa. Nze mumpe ssente to protect the Chinese in the Uganda community. Mbabuulidde muteeke waabiri nsirise tonkubira kumbuuza nnafu za mwezi ziri 11 leero ziri 11 Januari 2023. Abazungu baabeerwa abali e Uganda mugenda tandika okusanga emirambo gyabo. Kansirike. Alright, tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa ddua. Munonyeko gwalina ebizibu ebyenjawulo ng'olaba bikuzimbyeko akayumba teweesiba mu nnyanja ya bizibu. Sheikh Ashraf abimalanga mukwano gwange. Njagala kubeera nga butereevu nnyo nkutwalako ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Eye avuddeyo naawe abayimbi nga David Lutalo n'amugamba bw'oba tonnaba kubanga ogwa mu katego k'omulabe keewalire ddala. N'agamba ffe abaaliyo twalozaako ne tutegeera kubanga NRM yeekozesa bukozesa nga kapiira. Yo bw'eraba nga oli awo oyinza okubeera n'abantu ng'ekuyita, bw'ekuyita n'ekutuusa eri bakulaga nti oli w'amaanyi. Naddala singa mufunamu obutakkaanya obutonotono n'eno sayidi y'abantu. Kakati bo nga bakuyita bakusuubiza, abo si be bakumeekinga, si be bakuzimba, ffe tusobola okuprotectinga, tusobola okukuuma. Naye kasita bamala okugira bwe bati ensi n'ekuggyako emikono nabo nga bakuggyako emikono. Awadde amagezi David Lutalo. Mu ngeri y'emu abantu bangi Ashibaga Kato twalaba DJ Michael naye yavaayo ne yeetonda, Ashibaga Kato yeetonda, Ronald Mayinja yeetonda n'abalala bangi. So katufune obubaka bwa Big Eye bwe tuvaayo butereevu nnyo twolekere emagere n'ebiriyo.
abayero njagala mbategeeze mulekera akakodi ako akaliwa waliwo abantu muyereyo bo bwofuna obuzibu nga bamu owninga mangu omanyi like owning you mu ngeri y'okwokesa era nze lwe munja akivayo ng'ambe omuntu lumunti gundi tompolereza ndeka wawe omuntu akuwolereza naye ng'olaba kuteeka mita 1 bavayo ne bawolereza abantu kumbe babongera mita 1 eri teeki bagirina bakola batya bajja mangu olaba ofunye mita 1 eno nga bakuseka wamajangu kaire obeera fala nga nawe gaye wano webange kumbe bakuteeka olwakota we bati ate nga bakuta yukira kati eno bakuwaze naye n'owaga tekasono gye bali eno bana abale tebasobola kumazaako bagamba amasi be bakumekinga naye ng'owaga ng'omamirira balaba oyo omaze okuggyisa bulungi kati bagalabe nti genda wesotinge n'abantu nga bakulekera nze bandekera abantu nze bandekera abantu nga nze nno bennyonnyole alright obwo bwe bubaka mukwano gwange obwa Big Eye spimi nanyini big music bwatyo bwatugambye mpuliriza waliwo obubaka bwa musajja mukulu bwe yasindikidde omukulu generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni kosa ne mutabani we Muhoozi Kayinyeyi Rugaba. Njagala obubaka buno nabo tubufune bwankizo nnyo era tubwetaaga. Kale katsoke tulabe obubaka buno bwe tubuvaamu buterevu nnyo. Tuyina Honorable Namboze Bakireke n'omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake beegeyezaamu kaawo ku ngeri speaker gye yabagobyemu mu parliamenti naye n'ebiddirira ogenda kuseka ogenda kunyumirwa. Katsoke tufune akatambi kano. Kino ekyana ekiwutta ekitalina na bwongo kubanga ndabye awo byabadde ayogera nga tasobola na kusoma bugambo bwe bamuwandiikidde kapapula. Ekyo kiwutta, let's be honest. Ne kitaawe agezezzaako okumupampalinga kubanga kitaawe alina guilty conscience, yatta nnyina. Alina okubembereza ekyana kino kireme kumunyiigira. Kaakati ekyana kino nakyo kifuuse nga Wakikere kitandise okuwaga. Baateekawo akono ka SFC kakole effujjo lyabwe nga partners in crime ababiri. Ekyana kino ne kiwaga. Kaakati kino newankubadde tekisobola kwogera bigambo bibiri bite bikwataganye, kirowooza nti nakyo kyagala okuwaga kibeere the next president. Ne bwe tutunuulira ekyo ekirenze ekitamiivu tasobola na kwogera bigambo bisatu nga bikwataganye. Era nkakasa tasobola na kudduka meters 100 nga wabadde omugoba. Kubanga omwenge gokka gwasula nagwo we gujja okusooka okumutegenda oluteegateega n'agwa wansi n'olyoko odda ku ekyo n'osogola ng'asogola amabidde. Ate bannaye mukisogole muleme kuddaawo kutiitiira. Kaakati twogedde muganda wange Kimbugwa ayogedde ku kigambo kya mwe musirise kyo kigenda mu maaso, bo bakola pulaani. Naye ate mukimanyi abantu bano si basiru. Kuba kaakati tuyinza okutunuulira nti waliwo simanyi Muhoozi project naye nze kankubuulire ekyo tekisobola na kulunda nkoko 5 nga bazitadde mu kisibaawo. Tekisobola. N'olwekyo temukisuubiramu nti kinaafuga eggwanga. Balina secret plan. Okay, obwo bwe bubaka bwa musajja mukulu. Kansubire nti nno bubatuuseeko bulungi mikwano gyange. Katono nnyo ndowooza tusooke tulabe Honorable Zaake ne Betty Namboze oba be tuba tusembyayo. Nigwe tuba tusembye Fifi the Queen ndowooza. Tusembye Fifi the Queen kubanga obubaka bwe nabo bukulu nnyo. Katufune Honorable Namboze ne Zaake. Bwe tubavaamu tugende wa Muzeeyi Jemba avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu
omukulembeze omulonde ow'eggwanga lino ayina ebigambo byatugambye. Ekitubeeza mu palamenti muno zaaki kukwata mateeka gegatubeezaawo bateekawo ezo rules of procedure zitulungamye bwe tuba tuteesa. Tayeebwa naye bamulondanga ffe naye mubaka wa kitundu infact nze naawe twamusinga n'obululu tulina ne mandate nnene nnyo okumusinga kubanga ffe twawangula mu bibuga ebirimu abantu abasinga ababa abamulonda 13. Omuluka gwange gumugwenkana constituency ekimufuula ow'ekitiibwa wano rules amateeka ga palamenti ge gamuwa obwa sipiika ne muwa n'ekitiibwa n'atula ne mu ntebe y'enjawulo bw'ava ku mateeka amateeka bwe gavaawo naye taba sipiika kakati bwe bibanga byakukozesa bubi mateeka naffe tumugobye. Yes kubanga naffe tetukyamuliko organizinga nga sipiika wakumala zino ennaku nange tayeebwa ennaku zino 3 zangobye angobye mmeka ennaku zonna oba yamaze ennaku mmeka nga ngobye nange mugobye era nange ennaku zonna zenamala nga nange tananzikiriza kubawo mu house nange nja kuba simutwala nga sipiika era nange mulaba ng'omubaka omwereere kubanga si yekka yalina obuyinza amateeka ffenna ge gatukuuma tosobola kusituka busitusi omuntu asituse mu palamenti ayogere mu palamenti okwogera osituka n'okola ki n'oyimirira omuntu asituse mu palamenti araisinga point of procedure n'akyogera naye gwe sipiika n'oluulinga n'osazaamu by'oluulinze naawe n'ova ku mateeka kakati naffe okumala zino ennaku naffe tumugobye naffe si deputy speaker. Naye okimanyi nti bw'otabaddewo ku Lwokuna babadde baagala kungajambula ano babadde baagala kunnyambula badde baagala kunfira mu palamenti munda tetuteesezza eri mu plenary tayeebwa amenye etteeka etteeka ligamba teri mubaka wa palamenti anaateekanga kwekalakaasa munda mu palamenti olwaleero bakkiriza kinyamatama n'aleeta wano okwekalakaasa likodi eraga nti palamenti tewulira Luganda. Buli kiwandiiko kya palamenti kyonna kiteekwa kubeera mu Luzungu. Gwe baleeta wano teepu mu Luganda nga naye yennyini tayeebwa talumanyi tayeebwa tamanyi Luganda ngezezaako emirundi mingi tasobola wadde n'okubuuza tamanyi Luganda n'abasinga obungi mu hawusi tebamanyi luki basinziira ku vidiyo eri mu Luganda nga tebafunyeewo interpreter ne bagisinziirako okusindika muki mu kakiiko k'ebyempisa oba bakusindika mu kakiiko k'empisa bw'omu tujja genda babiri era njagala kusaba ababaka ba palamenti bonna abalumirwa nze ngenda kubeera bubezi wiipu era ngenda kweyanjula ewalida opposition nze nkulembera ababaka abagenda ne zaake mu komiti yampisa kubanga nze zaake bye yayogera nange mbikkiriza ti kinyamatama si mubaka mulungi taleeta naye wano ku kiteeso yabba akalulu obadde omumanyi omanyi kinyabiki asaana akwebaze n'okwebaza zaakwe bw'oli muvubuka nze mbadde simanyi nti namusomyeko nendaba ebikolobero byazaakola neŋŋamba wamwogeddeko akalulu si mulonzi wa Werakayi ate era bagambye mbuno wamuyitani ate obadde okimanyi kino alina Oluganda alina abaana bawe yani simanyi kakati twagala fete twagala kuyingira namwebi nawe baluma nawe oli omu ku bakyala balumiko oba nze njagala kugamba abaka abakyala abayimiridde nezaake ffenna ku Lwokuna batuyise mu kakiiko simanyi ate omukulu bw'agenda kikola kubanga agambye nti ebyokuleeta teepu abijjeewo abitaddeko n'akakiiko naye ate omusango gwa zaaka ate gwo tannagujjawo naye ate nga nina okujja mu kakiiko bangobye ate nga nina okujja mu kakiiko ye yennyini alabye obuzibu obuli mu teepu ze yakkiriza n'agamba kaziteekeko akakiiko akeetaddeko yekka kuba agambye ye yakola ki ensobi etabangudde palamenti n'olwekyo tayeebwa naffe tetukubala nga sipiika okutuusa lwonna otukkiriza okomawo mu palamenti naawe ogobeddwa omuweereze mu kakiiko k'empisa naawe bakutwale mu kakiiko k'empisa naye ffe tukulopye wa Katonda waliwo neyabba amabaati nze tayeebwa nkulopye wa Katonda nze nkulopye wa Mukama ne mu kkooti y'abantu b'emukono omubaka w'abantu asituka atya okulonda ekifo ky'okumwebaza gw'oyagala bakinyamatama abatayogera. Okay, oyo ye Honorable Nambooze. Amawulire si malungi eri NUP ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuviibwako Muzeeyi Jemba.
Muzeeyi Jemba Mayanja abadde abatolinga n'ekirwadde kye tutannaba kubanga oboolyawo tutegeera. Wabula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti mawulire mabi nnyo oluvannyuma lw'okulya nti Comrade Muzeeyi Jemba Mayanja avudde mbulamu bw'ensi eno, era ng'agamba nti nakyalako yo abadde mu luwanirizi wa ddembe, abadde ayagala nnyo enkyukakyuka, abadde ayagala nnyo eddembe ly'obuntu oboolyawo n'eggwanga okufugwa mu democracy. Agambye nti avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo. N'agamba nti I am grateful that God enabled me to greet his last wish. Kwegamba agambye nti Mukama Katonda mwebaza oba w'amaanyi nti at least ekisuubizo kye nakituukiriza. Muzeeyi Jemba yali ayagala kulaba ku Bobi Wine era bw'atyo n'awuubayo olubu lw'ekigere. Mpuliriza nzikiriza nkuwe katambi kano, Muzeeyi Jemba obulamu bwali tebuliiwo, wabula yali amujjanjaba yabugaana essanyu oluvannyuma lw'okulaba. Mpuliriza ke kakatambi kogenda mu maaso n'okuba ng'olaba Muzeeyi Jemba nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu amukyaliddeko. Yali ayagala nnyo okumulabako ng'agamba nti oboolyawo nsaba mulabeko Bobi Wine, omuntu gwe yali awagira. President nga wali omuntu omukakamu omuwulize eri abantu be, bw'atyo olunaku lwali lwa Saturday yakwata ekkubo n'agenda n'amusinkana. Yes, era n'amujjukiza. Muzeeyi Jemba n'ajjukiza His Excellency nti beera committed ku nsonga gy'oliko, n'amugamba lemerako okusobola okununula bannayuganda. Era ebigambo byava mu mulwadde, amazima gali nti Bobi Wine agambye anyoleddwa nnyo, era tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa okutuuka we tulisinkana mu bulamu obuddako. Oh my, tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa, abafamire abagumye, abaana abako n'ab'emikwano bonna abagumye. Mukama Katonda yagaba ateera yajjawo. Alright. Njagala kubeera nga nkulekerayo akatambi ka Fifi the Queen. Nja kusaba kawo obudde kubanga kaddala ate katuufu. Nkusaba kawo obudde. Yes, kawo obudde. Nkulekedde Fifi the Queen, ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda byennyamiza. Olunaku olwajjo amawulire agaafulumya abaana ba senior 4 bangi tebaakoze bibuuzo. Balangibwa ki kubanga tebaamalayo fees. So katusooke tutunuulire ebigambo nga bwe bizze. Ngenda bateera wano nsaba lugaba nnyini byonna abankuumire. Abampeere bye musinga okubanga muwagala na buli omu gy'asinzira okubanga awangalira era ng'anoonyeza akasente. Mukama Katonda akamuwe mu ngalo okafune. Bw'okafuna akakozese bulungi ate akawona omukisa kasobole okugaziwa so that ebiseera ebijja weeyagala. Leero bonaabona olyenga omuddu. Njagala kwogerako ku education system yooka esesa ate eruma. Already tusoma volongoto, osoma emyaka gyo 10 n'emeka, we're just learning how to learn, you know. Kyanaku nnyo nti ino system yaffe terowooza ku muntu wa bulijjo omunaku. Saasira omuzadde aweerera omwana okuva wansi n'amutuusa mu senior 4 sente ne zimulema okumalayo n'atuuka ku bibuuzo ng'alina okummibwa ekibuuzo. I want to salute all the students of that is Progressive Senior Secondary School, I think. Thank you for the solidarity. It is that solidarity we need in every institute. Omuzadde n'anoonya ssente okumwana njatandikira okusoma. Nezigaana kuba zigaani waka zitagalanga. Bwe zitagala fasha okumuleka akola ebibuuzo balikwata transcript. Ate bannaffe kye bakola bakugaana kola bibuuzo. Luli obadde ng'oddamu omwaka gumu naye nga ne fees ziri zifudde ziwasasulayo. Like tukulemberwa abantu abatalowooza. Nti obulwadde mu nnaku zimulemye okumalayo ate era omuttira omwaka. Kati mpulira mbu odamu n'osoma omwaka mula like the whole O-level. I mean, if that is true, Mukama atusaasire. Njagala kubajjukiza batukulembera nti abantu bamukulembera 99% tetulina ssente, tuli kweyiya. Ne education system yaffe gye mutubonyaabonyezaamu nfu. Sometimes I even pity people abagamba nti abaana baffe twali mu international schools and all that twerimba. Ask me why.
Because at the end of the day, wamala okusoma mu international school, nakomawo mu wino, nakomawo mu field, nakomawo wa Kiseka, nakomawo mu masomero okusomesa, akomawo n'asanga naffe abasomera ku UPE. Emirimu ne gitubuulira wamu, otadde mu mwana wasoma mu international school, simanya sasula miliyoni 10 buli ya. Twerimba. Tewaliwo makulu gaamu kugusomera abaana bali ku international. I'm not saying it kubanga tusigala tugenda mu field yemu at the end of the day. Mukyala Kalule. Lwaki toyogerako n'abantu abo b'ekibiina ekyo kyoyogerera? Kuba nayo gwoyogerera ekitongole ky'ebibiina eby'obugezo. I felt bad. Nga nkulaba mu kamera ogamba ebibuuzo byatuuse bulungi gye byabadde biraga era omwana anaaba amiisinze. Like, you people. Lwaki temulumirira omuntu wa wansi? Unless nga mutugamba mwagala kubeera ne generation ey'abaana abatasomeddeeko ddala nga kati bana abasomye babalumiza nnyo emitwe. Saasira abazadde. Omukyala Gen.Akakasizza Museveni, minisita wa education, yavaayo n'agamba nti tewali ssomero likkirizibwa mu kugaana mwana kukola bibuuzo. Mukyala Kalule ne ttiimu yo, how about you implement that? Nti bagana agasomesa ga progressive. Manyi byedimansi tebisinga bitera okuba nga birina embuto buto, biri awo biri mu shape tetegerekeka bikadde. Bwabanga mukazi ng'ali awo either nga balowooza nga bwe baagala. Because in your own normal thinking capacities, ne mutula ne mugamba abaana baleme kukola bibuuzo, really? Bemukuume musomero eri ebbanga eryo nemwe bantu mmwe mulowoozaako ddi. Njagala nga nnyo tweteekemwako obuntu nti nga tonnagaana munnauganda muno, tonnamulumya, tonnamuggyako ssente ze kumubba, tonnamumma mmere, tonnamukola kikyamu, mwanawe werowoozeeko ng'oli mu ngatto ze. If we can do that, tugenda kuwonya bannayuganda bannaffe ebintu bingi. Mwabasomesa ba progressive ne mutuula akakiiko kamwe nga bwe kali akaaba tategeera, cause you people temutegeera. Temuyina kufumiitiriza n'abaana bemusomesa ne babasinga okutegeera ne ba reasoninga more than you abayita basupiriya baabwe. Omwana omuto n'agamba nga bw'okimanyi nti fees zibula. Babaleke bakole naye nga kumwenna akakiiko akafuga essomero akatudde tekuli wadde alinamu akamunyungufu asobola kugamba nti bannange abaana tubaleke. Wabula ne mutuula kimu ng'abasiru ne mukkiriziganya ng'abasiru mugaana abaana okukola ebibuuzo. Ate ayogerera ekitongole ky'ebibuuzo najja n'atukakasa nga bwe baba bafiiriddwa ababa batakoze ebibuuzo n'obatunuulira nga mwena mwetaaga kusiba one bunch ne tubakumisa omuliro ne tubafumbisa obuugi bw'essomero. You people, when do you think? Ak'omuntu n'obwakatonda bwaddawa mu mitima gy'abantu mmwe. Bwe mubanga ddala mwabadde bakazi nnyo n'abasajja nnyo, lwaki temwalabikidde mu kamera? Mwalize mu kamera ne tubatenda obuzira. Era tusaba abaana ba progressive mutuwe ku bifaananyi by'abasomesa. Mutuweereze ku bifaananyi asomera ku progressive. Nze mpeereza ku bifaananyi by'abasomesa ndabeko. Mpeereza ku akulira essomero. Mpeereza ku banange, you people, mulumiza nnyo abantu. Mulumiza nnyo abantu, mukabiza nnyo abantu. Kubanga ffenna tuli mu nsi etunyigiriza, leka tutegeeragane. Nti wano ku final exam zibiriramu bino byansi. Bagamba mukaaga ku mmeka, 3 ku mukaaga, awo ffenna wetulaga. Zibiriramu ukoleko omwana wa munna akola ebibuuzo. Because tewali muzadde yali agadde kuleeta mwana mu ssomero amutuusa awo amuleka awo, bigaana bugaanyi. Bigaana bugaanyi. Naye ne mutuula ku komiti ne mwewaana ne muleeta agabuto, abakazi ne baleeta agateeteeyi n'enkaaya ababa bazeesibye, ne mutuula ne mukola decision nga mumalawo future y'omwana entono gy'aba atunuddeko. Let me tell you, bwe twali tutuula senior 6, that was 2000, senior 4, that was 2006. Baatugambanga UNEB eyina center weesobola okutuuza abantu ne bakola ebibuuzo singa simanya center zaabwe ziba zifunye obuzibu bw'amasomero nkuba eto nnyini wabawo disaster. Baatulimba. Bwe baba tebaatulimba, nnyabo mukyala Kalule, I want you to come and clarify. Tumanye nti twogera bye tutamanyi oba baali baatulimba. Can't you have those students abamisinze ebibuuzo byabwe ne bajja ku UNEB center ne batula ne bakola ebibuuzo? Secondly, watu baatugamba nti UNEB efulumya 4 papers of each subject. Bwebanga efulumya 4 papers of each subject, why don't you give these other students paper emu gye muba mutaawa bano, gye mwawa bano yonna ne mutagiddamu gifulumya, bo ne mubawa ku copies endala ze mwakola ez'ekibuuzo kye kimu ekyo, so that they sit their exams. Naye tuli ku bantu abakulembeza abalowooza nga oba kiki. Zino ze mugamba ze mukoleza emergency zikola ddi? Kubanga if we get emergencies like omusomesa wamye omwana ekibuuzo, omwana azirise, you expect such things.
emergency ya mwebigwa bitalaze egamba kimwe mweteekateeka mutya ng'aba UNEB kujja mu kamera kutunyumiza ebibuuzo ebyatambula ne bituuka ku masomero nga kino omuvuzi wa boda agenda kukiraba oba. Already we have a failed education system. A failed one. Where we spend a lot of money nga tusasula mu masomero n'ofuluma n'ogenda ofuna omusala nga teguyingira wadde kuwota y'akasente kuwawangayo wadde. So mwongera kulumya kukulumya. Lwaki temutula ne mulowoleza education system kubanga education system eno holdings eggwanga eryo. Unless nga mutugamba eggwanga erijja mwagala kubeera n'abaana batasobola kukola abaana bataasoma nga bana basoma babafuukidde ekizibu. How do you even sit in before cameras n'otugamba omanyi omwana yena yasubidde ekibuuzo era kati oyo bimusaze. Mulowoozaako ddi bakwano? Mulowoozaako ddi? Zino empapula ze mukola eza emergency zikola ddi? And what is an emergency mu kintu kino kyemubanga mwogerako tutuprintinga eza emergency? Emergency yeki era yeeruwa nayo mugitulage. Abasomesa abakulembeze b'amasomero abagaana abaana okukola ebibuuzo mweddeko. Fwe twasomera twalina abasomesa abatuyisanga obubi nga akulabanga gwe atasobola kubeera kintu kyonna mu nsi Katonda n'abawemukira n'atuggulira. N'abaleka ku level yaabwe abamu bakyapangisa mu buzigo bwe baali bwe baatubonyabonyezanga naye Mukama ffe n'atubulesinga. Temulinnya ku talenti z'abaana, temulinnya ku mikisa gy'abaana cause you never know enkyayo oba eyiye eriki. Sente weziba ziganye. Let's stop using professional all the time because you cannot even be professional in the first place. Muteke mwaka obuntu. Let humanity drive us. Nakitegeera. Let humanity drive us. Ogambe why? Tugenda mu UNEB kanchite kanzibirire. Bwali bakomyewo tulikwata transcript. Mukotogedde abaana. Naye Ministry of Education. Uganda eggwanga lyange olumanga bbwa. Nziwe ebibuuzo ebyageze gyabadde birina okulaga kino kyo kikola Amawulire. Do you even need to come before cameras and tell us ebibuuzo byatuuse gyabadde birina okulaga? Wadde oyagala babijjowa. Bintu bino tugamba birala nnyo. Tunnyonnyole ku ssenta gye baatugamba ebeera ku UNEB ne emergency ya UNEB yeeyiwo ddi era zino empapula ze mukoleeza emergency bazikozesa ddi? Kuba ffe kye tuyita emergency tulaba temuzikozesa. Mwate omwana alina okuddamu asome emyaka 4 muli balamu. Ye mulya biki lwemebbi w'abaana munywa biki? Why don't you think? Kati temwongeza ku mukwano gw'eggwanga limusobola okukola ebintu ebituufu. Nkyala Kalule. Next time ujjangu n'ebyetegeerekekwa by'otugamba so si bibuuzo byatuuseeyo.